Kuleka nnyo mukuumulako katweyongereyo n'amawulire gaffe agabutekedde. Gavumenti erungamizza ku nteekateeka ey'okuliyirira bannannyini ttaka ewagenda okuyisibwa oluguudo lwa Jinja Kampala Expressway. Kyokka erabudde nti si yakumala gasasula baffere. Minisita omubeezi ow'ebyentambula Ecweru alangiridde olutalo ku bagagga abeesomye okubba ssente z'oluguudo lwa Kampala-Jinja Expressway nga beeyambisa stampu z'ebyalo enjingirire. There is this claim that some leaders may have fake stamps and they will want to use those fake stamps for manipulating the process. Fortunately, I am told most of the local leaders, the stamps were recalled, they are now new stamps. But how do we get that to be understood by the ordinary, vulnerable people? Alagidde ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti okukola omulimu gwe mu bulambulukufu okulaba nga gavumenti eriyirira abantu abatuufu. Then the valuers work with the UNRWA will polish the records that have been established over time, and then we start the process of paying these people. Bino Minisita Ecweru abyogeredde mu nsinkano gy'abaddemu n'abantu abagenda okukosebwa oluguudo luno mu munisipali y'e Nakawanga olukiiko lutuuziddwa ku Kanopi e Mutungo. Minisita abagumiza nga gavumenti bw'egenda okusasula abantu bonna nga tebannasengulwa kyokka n'alabula abakozesa sitampu enkikule ku poloti ezitali zaabwe nti si bakufuna yadde omunwe gw'ennusu. Salvating to steal this money. This one would not happen in Jinja Kampala Expressway. Alagidde aba UNRWA okuddamu okwekenneenya enkalala ze balina okulaba nga basasula abantu. Okusinziira ku Minisita Ecweru, omulimu guno gwa kutandika mu Desemba ow'omwaka guno nga n'abalina emidaala mu katale k'e Nakawa baakukolebwako. Abantu mubabuulire nti ssente baziyisizza abantu bagenda basasula. Mu lukiiko luno omubaka wa Nakawa East, Engineer Ronald Nsubuga balimu ezo alaze obwennyamivu olw'engeri ensonga z'okuliyirira abantu abagenda okukosebwa oluguudo luno gye zikwatiddwamu akasoobo. Chief Government Baliwa amaze okwapuruvinga nti abantu bano basasulwe era ssente bwezi. Naye lipooti tuzeebase abantu balindire bagamba what's wrong. Meeya wa Nakawa Paul Mugambe asabye gavumenti okwanguya okuyirira abo abalina ebiwandiiko. Era temukkiriza kuvaawo ow'omudaala n'omulala nga tosasuddwa. Mu lukiiko luno Allen Kajina akulira ekitongole kya UNRWA akiikiriddwa Monica Serum Elizabeth ng'agumiza ng'ekitongole ensonga z'okulira bwe kizikutte kannabwala. Mubeere bagumu, buli omu ajja kukwatibwa okusinziiranga ebintu bye byalina era buli kimu kijja kukolebwa mu bulambulukufu. Abatuuze n'abakulembeze abalala okuli Moses Mugisha Okwera baagala gavumenti eddemu okubalirira abantu. Abasinga baba bali myaka 5 giwedde, myaka 6 giwedde, myaka 7 giwedde, tibana bakufuna ssente. Ate nga ebbeeyi y'ebintu egenze waggulu. Naye ekizibu kye tufunye mu kino abantu baffe abalala baafa, abalala bali mu byalo, essente tezigina value ze baali value nga zaafa value emyaka 7 emabega ebintu tebikula kye kimu. Nze ng'omuntu ndi musanyufu nti abantu bange bafunye essuubi ly'okufuna ku ssente mu bintu byabwe. James Magala yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.